ate bana be bakubiddwa obutayimbwa 8 babasozesoze ebiso ne bafa, ate 8 be basanyizzaawo obulamu bwabwe. Okunyonnyoka ensonga eno olwaleero tukyalidde ekyalo Namasaba Central ekisangibwa mu munisipali ya Makindye Ssaabagabo okulaba embeera bw'eri. Namasaba kye kimu ku bitundu ebifumbekeddemu abantu abangi n'obuzzi bw'emisango bwa buli kika, anti buzze bukula okuva gavumenti lw'ejja poliisi z'ebitundu ezaali ziyambako ku mbeera eno. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo kino Ronald Kasamba, obwavu obususse ikanaluzaala ng'abavubuka bangi tebalina byakukola ekivuddeko obubbi okweyongera. Emirimu mitono ate nga ne bannaffe abagezezzaako okutandikawo emirimu mu bizinesi obutono bugudde olw'emisolo emingi egiteekeddwa ku bantu abo. Kati n'otunulira waliwo omusolo omupya gwe tubadde tulwana nagwo wano mu municipality, omusolo ogw'obubanda. Omukyala ataddewo akabanda atunda ennyaanya alina kapito wa $5,000 ate omutaddeko omusolo wakusasula 2,000 buli lunaku. Namasaba erimu abantu abasaba 2,000 kyokka abasinga tebalina byakukola wadde we bajja ekyokulya ekyongedde obuzibu ku buzibu. Ono agamba nti embeera y'obwavu obususse eyongedde obusambattuko mu maka era abafumbo bangi boolekedde okwawukana. Desemba ono ne Novemba kyenkana ffe wano nga LC tubadde n'emisango egisukka 30 nga bukubagano mu maka. Omukyala atabuse n'omwami olw'okuba ng'omwami yali ssente zitamala waka. Oluusi ng'omwami atuuka okugenda n'agenda leero n'agenda n'enkya ng'ennaku zombi taleseewo ssente. Kaakati naweesanga nga n'omukyala oluusi bimuzitoyeeko gye biggweera nga bakubaganye. Mmeeya wa Makindye Ssaabagabo Nginiya Godfrey Kabuzi akaatirizza nti obwavu obususse mu bantu bweyolese nnyo mu nneeyisa y'abantu mu nnaku enkulu ng'abangi tebasobodde nakuddayo mu byalo gye babadde batera okuziriira. Otunulyanga abantu bange ba Makindye Ssaabagabo saalabyeyo ssanyu ng'abantu bonna baavu. Engeri gye basanyukamu bulijjo n'embeera kubanga olabira ku byegulwa ennyama enkoko zadibidde mu midaala amatooke nga oli talina na tooke gabadde ga bbeeyi kale nga naye bulijjo n'embeera eyo bagula. Kyabadde kizibu nnyo nga kikulagira ddala nti embeera y'obwavu eyitiridde. Ono awadde gavumenti amagezi ti kye kiseera ekyose mu nkola ekomye okugabira abantu ensimbi enkalu wabula esseewo embeera ebayamba okwekolera. Ne bw'eneeteekamu essente empitirivu omukulembeze ne bw'anaagaba eza kashi zijja kwongera bwavu mu bantu. Embeera eyo tugiveemu, tuteeketeeke abantu, tubateekerewo ebyokukola. Possibly ndowooza n'okuzaawo ebibiina by'obwegassi. Teeka ssente mu bintu ebibagatta awamu nga balina bye batundamu. Robert Mwanje, BBS Telefayina, ageesigika. Omwaka ogwa 2023 gumu ku egyo egitagenda kwerabirwa abatwala ebyokwerinda by'eggwanga